Bwe ntyo ntuuse n'essuula eyanamu essatu era ng'eriko omutwe ogamba nti kati agasimbagana ne kasattiro. Kati agasimbagana ne kasattiro. Ssennyama yatuukiriza kye yeeyama okukola. Yagenda e Bulyankuyege ne Bulyambwa n'abuuliza ebikwata ku kati. Buli omu yamukakasanga kati bw'ataali mubbi era ne bamutegeeza nti entabwe yava ku nva nnungi muwala wa kasattiro. Ssennyama ng'amaze okufuna obukakafu obumala yatwala omusango mu kkooti enkulu. Nga wayiseewo emyezi ng'etaano, kkooti yabawa olunaku olw'okuwulirwako omusango. Kasattiro baamugwako bugwi ne bamutegeeza ng'omulamuzi mu kkooti enkulu bwe yali amwetaaga okutangaaza ku nsonga ezifa ku musibe nnamba 574. Mu kiseera kino Kasattiro nga takyalina bitiibwa bye yalinanga. Abaami abandimuyambyengako nga bali kabwanango. Bakuntumye yatwala Kasattiro n'abajulizi yadduka bunnambiro okukakana mu kkooti. Kkooti yali ebooza abantu anti emisango egyali egy'okulya ku olwo gyali mingi ddala. Omuwandiisi wa kkooti yalangirira nti omwami gwe bayita Kasattiro ajja atule ku ntebe ez'oku mwanjo ng'alinga gwe bagenda okuwa emmere. Kasattiro yenna nga amagezi gamwesibe anti nga tamanyi musibe gwe yali agenda kuwaako bujulizi yasembera ku mwanjo. Gye yakuba amaaso nga kuwa eggombolola ly'e Bulyambwa n'abantu abamu be yali amanyi lyali teriibusa nga bayingiza kati mu kkooti n'ebinyogoga bambi nga bimuli ku mikono. Olwatuuka mu kkooti ne bamisumululako ng'eno abasirikale bali mabega we. Kati ekirevu kyali kimuduumuuseeko bambi ate ezo enviiri nga ziringa za mulanga nviiri. Kasattiro yatandika okufuna ekifaananyi era n'amanya nti bukyanga alya myungu. Ku luno yali alidde butanga. Omuwandiisi wa kkooti yayongera okulangirira nti omusango ogenda okusookawo gwe gwa mwami Kasattiro eyawaawabira mwami Katikaluyira ku ggombolola y'e Bulyambwa okumubba ente 22 n'embuzi 8 emyaka 4 egiyise. Wano abantu bonna kwe kukungiriza. Omulamuzi n'akuba ennyondo ye ku mmeeza nga bw'aboggola nti tajja kukkiriza ssagaliko mu kkooti ye, nti atayagala kuwulira bwe basoma afulume. Omuwandiisi yayongera mu maaso nti newankubadde omusango gwawaabirwa mu ggombolola y'e Bulyambwa kati bw'akwatibwa abantu abatamanyiddwa baamukuba mu kkomera ekkulu gy'amaze ebbanga lino lyonna nga tawozesebwanga. Ku ssaawa eno ekkooti esaba omwami Kasattiro ajja ategeeze kkooti eno nga bwe byali. Kasattiro yasaba lugabe ettaka limumire naye lyagaana. Yatambula mpola ng'akotese n'omutwe okutuuka mu kaguli era okubbulula amaaso n'atunulira namungi w'omuntu ng'agamusimbye. Omulamuzi n'atandika, tuwa amannya go gy'obeera era ne ky'okola olyoke otutegeeze nga bwe byali. Kasattiro n'atandika, Oweekitiibwa omulamuzi, nze Kasattiro mbeera ku mutala Bulyambwa. Ndi mulimi era emabegako nali mulunzi, wabula ebisolo byange byagwamu olumbe ebisinga ne bifa. Ssebo waliwo eyaŋŋamba nti yalaba kati ng'atwala ente n'embuzi zange, nange bwe namunoonya nga simulaba kwe kugenda ne muwabira ku ggombolola. Awo omulamuzi kwe kumubuuza nti ani yakugamba nti yalaba kati ng'abba ebisolo byo? Ko Kasattiro, ssebo sikyamujjukira. Omulamuzi kwe kubuuza nate, nga bamaze okugamba nti ebisolo byo byali bibbiddwa okuggyako okugenda ku ggombolola, kiki kye wakolawo? Ko Kasattiro, ssebo sirina okuggyako kunoonya kati. Omulamuzi kwe kuddamu nate, mu mpaba y'ogamba nti kati yakubba ente 22 n'embuzi 8, wategeera otya omuwendo gw'ebisolo bye yakubba? Ko Kasattiro, ssebo nateebereza buteebereza. Omulamuzi ate kwe kubuuza, ekitegeeza tolina bukakafu nti ebisolo byabbibwa? Ko Kasattiro, amazima nedda ssebo, sirina bukakafu. Ko omulamuzi, olina omuntu oba abantu bewagula okuyigga kati era wabasuubiza ki? Ko Kasattiro, ssebo waliwo omuntu eyaŋŋamba nti amumanyi bulungi kati era nti bwe baakula ye yakola n'entegeka eyamukwasa. Ko omulamuzi, oyinza okutubuulira erinnya ly'omuntu oyo era oyinza okumusongako bw'aba mu kkooti nga mwali? Ko Kasattiro, ssebo erinnya lye ye Nkuyege Tetya Ssabo, namusuubiza ente 4 n'embuzi 2. Ko omulamuzi, ng'omaze okutegeera nti kati baali bamukutte, kiki awo kye wakolawo? Ko Kasattiro, ssebo tewali, nabirekera ba buyinza. Ko omulamuzi n'abuuza,
mbadde ndowooza nti okukola bino byonna ekigendererwa kyali kyakufuna bisolo byo bibaali babba. Ko Kasatiro, ssebo namanya nti nali sijja kusobola kufuna bisolo byange, ne nsalawo ab'obuyinza bamubonerezeemu oluvannyuma mununuleyo, naye ne nfuna emitawaana ne sisobola. Omulamuzi nate n'abuuza, wategeera nti ati ebisolo byo wali tojja kusobola kubifuna? Ko Kasatiro, ssebo nali mpulidde nti yali abitunze. Ko omulamuzi, kooti ekusaba okuleeta omuntu oba abantu abaakugamba nti kati yali atunze ebisolo byo. Ko Kasatiro, ssebo nga bwe nkugambye nawulira lugambo. Ate awo omulamuzi kwe kubuuza nti ekitegeeza tekyali kituufu nti yatunda ebisolo byo? Ko Kasatiro, ssebo tekyali kituufu. Awo omulamuzi kwe kumugamba nti ddayo otuule naye toseguka, kooti ekyakwetaaga. Newankubadde obudde bwali bukyali makya, Kasatiro we yatuulira ng'entuuyo azisaza bibatu era ng'afuuse n'ebbala, kuba kino yali takirindiridde. Mu kaseera ako yeebuuza ekyamukozesa bino byonna okugenda okusibisa kati emyaka gino gyonna olw'okukwana muwala we nga takiraba. Omuwandiisi wa kkooti yayimirira nga bw'agamba nti ekkooti eyita omwami Nkuyege Tetya Ssabo ajje mu kaguli. Abasirikale bayingiza Nkuyege gye yakuba amaaso nga kati ensonyi senga zaali zitta yandifiiriddewo. Kati yatandika okujjukira Nkuyege bwe yamwetalirangako ng'alowooza nti yali amulumirirwa kozi amulyamu lukwe. Nkuyege ng'atuuse mu kaguli, omulamuzi yamulagira ategeeze kkooti erinnya lye, gy'abeera n'omulimu gwe yali akola. Nkuyege n'atandika, ssebo ow'ekitiibwa, nze Nkuyege Tetya Ssabo, mbeera ku mutala Kannyogoga, omulimu gwange ndi mupunta. Ko omulamuzi, Kasatiro wamutegeera otya? Ko Nkuyege, ssebo yasindika abantu ababuuliriza oba waliwo yali amanyi kati obulungi, ne mbagamba nti bwe twakula. Ko omulamuzi, bwe wasisinkana Kasatiro yakugamba ki? Ko Nkuyege, ssebo yantegeeza nga kati bwe yali abbye ebisolo bye era nga bwe yali ayagala okumukwata. Yansuubiza nti singa nali nsobola okufuna abantu ne bamukwata yali ajja kumpa ente 4 n'embuzi 2. Omulamuzi n'abuuza, ng'omaze okumutegeeza nti kati baali bamukutte, Kasatiro yagezaako okufuna ebisolo bye byagamba nti kati yali abibbye? Ye abaffe yakuwa bye yakusuubiza? Ko Nkuyege, ssebo yampa ente 2 n'embuzi 2 n'ansuubiza okumpa ebyali bisigaddeyo oluvannyuma, wabula na guno gwaka tabimpanga. Ssebo omulamuzi, mwami Kasatiro teyabuuza n'akamu ku bikwata ku bisolo bye. Ko omulamuzi kwe kwongera kino, kiki ennyo ekyakusindika okulyamu munno olukwe bwe mwakula ng'ate yakunnyonnyola ekituufu? Ko Nkuyege, ssebo simanyidde ddala, naye ndowooza bujja kuba yali akulaakulanye ng'alina ente, ebibanja, ng'alimye, naye nga nze buli kyenkola sirina kyenkijjamu. Bannange obujja. Ko omulamuzi kwe kumugamba nti lekeraawo, genda otuule, naye tovaawo, kkooti ekyakwetaaga. Omuwandiisi wa kkooti yayita kati ka luyiira. Bwe yatuuka mu kaguli yasooka n'atunulira Nkuyege yali akotese omutwe, n'addako n'atunulira Kasatiro naye yali atunudde wansi. Omulamuzi kwe kumugamba nti tubuulira amannya go gy'obadde n'omulimu gwe wasoma. Kati n'atandika, ssebo ow'ekitiibwa, nga sinaba kweyogerako, neebaza kkooti eno esazeewo okuwulira omusango gwange oluvannyuma lw'okubeera mu kabulamuliro emyaka 4 miramba nga simanyi na kinsibya. Nze kati Kaluyiira, nzaalibwa era n'enkulira ku mutala Kannyogoga, nasoma busawo bwa bisolo. Ko omulamuzi, buulira kkooti ebyakutuukako era n'ebikutuuseeko mu myaka 4 egiyise. Kati n'alombojja ebintu we byatandika e Bulyambwa okutuuka e Kannyogoga, engeri Nkuyege gye yamulimbalimbamu nti amuyamba so ng'amulagirira kkubo lye baali bategese okumukwatiramu. Yabuulira kkooti engeri gye baamukubamu n'okumukanyuga ku bakuntumye ng'ekitereke, n'asembyayo lwe yasisinkana Ssennyama. Omulamuzi yawa abantu akaseera okwetaawuluzaako balyoke bawulire ensala y'omusango. Otyo agutyemule. Ng'abantu bonna bamaze okutuula, omuwandiisi wa kkooti yalangirira ng'omulamuzi bwe yali ayingira mu kkooti, abantu bonna ne bayimirira. Omulamuzi ng'amaze okutereera mu ntebe ye, abantu nabo baatuula. Kati baamuyingiza nate n'atuula. Omulamuzi yatandika bw'ati,
Newankubadde waliwo abajulizi bangi, ebintu bye tuwulidde bimala okulaba ekituufu. Kyannaku nnyo okulaba nti Kati yatuusibwako ebisago eby'amaanyi kumpi kumutta. Era kyennyamiza nnyo nti abadde mu kkomera emyaka gino gyonna nga talina musango gwe yazza okuggyako fitina, obujja n'okwagala ennyo ebitiibwa. Kkooti ewulidde Kasatiro ng'ayogera nti talina bukakafu bwonna bulaga nti yali abbiddwako wadde ekisolo ekimu bwe kiti. Era kkooti mativu nti Kasatiro yali amanyi nti ebisolo bye byali tebibbiddwa kubanga Kati bw'amala okukwatibwa olw'okuba yali amanyi nti teyamubba teyafaayo na kumubuuza gye yassa bisolo bye. N'olwekyo kkooti eno esazeewo okwejjeereza Kati era n'esalawo Kasatiro asasule ebintu byonna Kati bye yali badde afuna mu bbanga lye yasibwa. Omubalizi wa kkooti ajja kusalawo ssente ezimugyamu. Kasatiro bw'anaaba tazirina ebintu bye bijja kutundibwa okufunamu ssente ezo. Kkooti era esazeewo nti Kasatiro asibwe emyaka 4 awatali kumusalirako bamulijje. Anti guluma yaguzza. Abantu baakuba enduulu olw'essanyu n'okulaba nti Kati yali ateereddwa ng'ate Kasatiro agenda kutunuulira mabega wa mitayimbwa. Mu kaseera ke kamu Kasatiro yakuba omulanga nti nfudde nnyabo ngenda okufiira mu kkomera. Omulamuzi yakuba ennyondo emirundi egyawera okusirisa abantu era n'ayongerako na kino nti kkooti esazeewo Nkuyege ojja kusasula 1/10 ku ssente omubaliriza n'abasazeewo okuweebwa Kati. Era n'ayongerako nti Nkuyege kkooti esazeewo osibwe emyaka 2.5 awatali kusalibwako. Omulamuzi ng'amaze okusala omusango yabuuza Kati oba yalina kye yali ayagala okubuulira kkooti. Kati yagamba bugambi bw'ati nti ssebo nsanyuse nnyo okulaba nti kkooti enejjeereza omusango gwe sizanga. Neebaza nnyo abantu abakoze omulimu omunene bwe guti okunsobozesa okwanja omusango guno mu kkooti. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yeeyongera mu maaso ng'ayogera na bino wabula nga ku luno agasimbye Nkuyege. N'agamba nti Nkuyege twakula ffenna era twaziraba ffenna ezo nno ziba nnaku. Kye wankola sigenda kukyerabira wabula nkusonyiye. Atusinga okumanya yali kulabira ekibonerezo ekikusaanira. Bwe yamala n'akyusa obuufu ate n'atunuulira Kasatiro n'amugamba nti ssebo nkwebaza byonna bye wankolera nga ntuuse ku bulya Nkuyege ne bulyambwa kuba wantwala ng'omwana. Mmanyi wanyiiga nnyo ng'owulidde nti nali nkwanye muwalawo naye wandibadde osooka n'owulira kye twali tugamba. Mmanyi si kyalina kye nnyinza kuzza n'olwekyo nkusonyiye. Ali waggulu yalimanya kyali kukolera. Kati ng'amaze yatula wansi ng'awulira ne Kantoloza agenda kumusuula wansi. Omulamuzi yagogola obulago bwe nate n'agamba nti Kati nkikakasizza oli musajja mulungi era kankusabire byonna by'ofiiriddwa mu myaka gy'obadde mu kkomera bujingo oyo nnaaba Katonda abikuddizeewo. Yasembyayo na kino nti newankubadde Kati abasonyiye yo kkooti egenda kugenda mu maaso n'ensala yaayo. Awo yakwata ennyondo ye n'agikuba ku mmeeza nga bw'agamba nti guno omusango ogugaliddwawo tutandike omulala. Kati yakyukira Ssennyama n'amugwa mu kifuba nga bw'amugamba nti Sseruganda weebale kunzija mu nvuba simanyi kye ndikuweera. Bwe ntyo nno neeyeesula n'engimalako ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo baffe.